Bazi batugamba batya mu church. Baluwa Katonda ajja kujja atutwale. Goza tutwala atya. Kati olaba. Kubanga obanga Mukama yatugamba nti oba anaatunona. Yatugamba nti nno. Baana bange kubanga ayinza okugamba n'akugamba nti nno omuntu wanaabanga agenda mu ggulu kubanga oyina ffa bw'onaaba oyagala offa osooka ffa n'alyoka ne bakuziika n'alyoka oba ne bakuzuukisa n'alyoka akutwala mu ggulu n'akugamba n'okugamba nti nno oba n'ebibi byo abikusonyiye n'akutwala mu ggulu. So omuntu asooka kufa dde ne bamutwala mu ggulu. Nga nze saagala kufa Julie. Nange weewaayo n'ogamba nti nno bw'oba oyagala okugenda mu ggulu kubanga mu ggulu yeewali ebirungi yeewali zonna emunyenye zonna ennungi byonna ebyokulya byonna tujja ebbiriira eyo byonna tujja kukyakala bulungi nnyo paka kufa oba paka nga tunaabeerayo ng'oba Mukama atwagadde ffenna tuyimbireeyo obuyimba obulungi obwa Katonda atwagale ffenna tusinze Mukama ffenna. Byakulya ki ebiri mu ggulu? Naye ebyokulya wali mu ggulu waliyo ne ffene. Kati ebyokulya byonna gye biri eyo kati ne ffene kubazi njagala nnyo ffene. Oyagala nnyo ffene? Gyali. Nze simanyi oba gyali oba taliiyo. Naye nga ate nga ebyokulya byonna gye biri mu ggulu. Waliyo ebyokulya ebirungi. Julie ensimbu we yamukuba abantu baakuŋŋaana emmotoka ne zeesiba naye nga mutunuulidde ng'ate olugoye lwe lwefungudde olumusiti ng'ali bwereere. Kati bwe natunuulira Julie okumuleka mukwano gwange omulungi bw'atyo aswale akavuvuŋŋano kajja olw'okuba ali ku luguudo agudde emakkati nze okumuleka nalaba nga tekisoboka ne ŋŋamba kaakati Mukama Julie ono bagamba nti amalusu gano gaavulwa bwe gakkoonako ensimbu ekwata bwakufuuyira nga agudde ensimbu nti ensimbu ekwata nze ne ŋŋamba Mukama sisobola kuleka mwana ono mu kkubo bwe nti kamusitule ekijja kijje oba ensimbu enkwate bwe nasitula Julie ne muteeka mu foundation ne mulongoosa bulungi ne muwa okwebaka paka bwe yadde engulu nakanya kulinda nsimbu kunkwata teyankwata. So yali Julie eyanteeka confidence mu mutima nti mufo ky'okutunuulira okutyako okufeesinge mufo ky'okuwa ekitiibwa fukamira osabe. Barobe Julie jangu twekubye Julie userefu twekubye Julie go kirume yetu ge Julie sibira kugwe wekam bwabasinga wekam bwasanidde kam beera nangenze kam kukumenge kyatika olikira Seko bongere amalabu. Kimalamu amaanyi nti ebizibu ebyatukuba tebisobozesezza Julie kutuuka mu nsi nsuubize eya foundation yaffe. Twagizimba ensonga ezimu ezatuzimbya foundation eyo ezimu ku nsonga eyasoboka abaana abawala baali tebasula mu foundation yaffe naye nga ate olw'okuba obuweereza buno tubukola tewali atukaka tubukole n'essanyu ppitirifu twafunanga obwana obuwala nga buli omu abunyooma bwe bwajjanga mu mikono gyaffe era bwe bujja mu mikono gyaffe butandika okushayininga tubuwa buli kalungi. Kakati obwavanga mu kunyoomebwa bwe bwatandikanga okunyirira ate nga abasajja ku kyalo babukwana babuzaalamu abaana. Era wano nno we twagala okukoowoolera nga bwe tukyasabira omwoyo gwa Julie Katonda aguwummuza ekisa otukwatireko tutuuse ku buwanguzi wadde nga mukwano gwaffe Julie tatuuse naffe Kammengo era talirinnya Kammengo kubanga ebibye ku nsi biweddeko. Naye ekyo no kijukiza bannabbi nti abajja abaana ba Isirayiri e Misiri tebaatuuka ate mu nsi nsuubize ebya Katonda bw'atyo bw'abikola tuyinza okubitandika ne tutabituusa naye ate Katonda n'awa amafuta amalala abantu babituuse byonna tubyebaliza Mukama. So
Essomero lyaffe liri ku bbiimu. Tusaba gwe otukwatire kuba tusabye obukadde 8 mu emitwalo 40 tulisereke tugulewo ekifo kino officially obuweereza buno buddemu butambula officially ofunangayo olunaku nokyalira nako ofunangayo olunaku nokyalira enfuuzi wano banyuma naye tumanyi kyebalifuuka enkya kuba nabo Mukama bamanyi. Okalabye Jolly tuddemu ofunangayo olunaku nokyalira nako ofunangayo olunaku nokyalira enfuuzi. Okay, tugende. Ofunangayo olunaku nokyalira nako mwana wange nobawayo 10. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa Juli. Tumwebaza olw'ekisa kye yakozesa okuleeta Juli mulamu bwaffe. Juli twamuziise, Juli yatufuddeko, era Juli yatugendako. Zino ze zimu ku interview zinakolako ne Juli. Bino ne bye byali ebigambo bye ng'ayogera ku kufa kukyasuubira ekiriba mu ggulu n'ebiribeerayo. Juli bwe nali ntandika obuweereza bwa Bongo Charity Foundation, by then obutayina linnya kubanga Juli ye muwala wange gwe nasooka okufuna ne Saara baali babiri. Ekyenjawulo ekyaliwo nti nali nkoze ekifo kya kusiigira mu bifaananyi era nga njagala kukozesa music wange promoting ekifo ekyo kuwole the brand yange Katonda yali agiwadde omukisa ng'efunye amaanyi. Kakati ne ngamba engeri brand yange ya music gyefunyemu amaanyi kangikozese promoting business endala esobola okunnyambako okunkuumira waggulu. Bwe natandika ekifo ekyo olw'okuba nti bwe nali nkyali ku kkuba lw'endagaano ze nali nakola ne Katonda wange buli we neebakanga wansi yazinjijukiza. Nali namusaba nti bw'alinjija ku kkubo nampa ekisa nange ndiddayo ne njijayo bannange wadde nga okutandika ekifo ekyo si kye kyali ekigendererwa kyange. Nali mpulira sinafuna maanyi gamala wadde nga nali njagala nnyo bannange gabajjayo mu bungi. Wadde era bwe nali ntandika ekifo ekyo nalowoozanga nnyo okufunayo bannange babiri oba basatu mbayigiriza okusiga ebifaananyi tubeezewo bizinensi eyo. Bwe natandika okujjayo omu ku omu nagenda okwekanga ng'eyali agala okujjayo abasatu mpezezza 5. Bwe naweza 5 nga mbayigiriza okusiga ebifaananyi n'obutadda ku luguudo okuba enkalejinga mu kutambula ate awo nno we nafunira Juli ono namusanga atambula ng'asomba bicupa. Olususu lwe lwayonooneka nnyo nga yajja era nga basinga bamuyita mulema kubanga kye kifaananyi Katonda kye yali yamuteekamu. Juli ekyenjawulo yali agw'ensimbu era nze nali sibango na muntu agwa nsimbu cross era nga propaganda ali ku nsimbu yali mungi nnyo
gwe nali mmanyi nti omuntu bwagwa ensimbu n'akufuuyira, omuntu bwagwa ensimbu amazzi gano gafulumya ng'agudde ensimbu agamalusu ne gakkonako naawe ogirwala, era nga nze nakola kye mmanyi. Julie bwe yagwanga ensimbu saamukwatako kubanga neewalanga ekintu ekyo, era nga ebiseera ebisinga yagigwa tukuba bifaananyi ng'omwegendereza n'otegulawo byabadde agwiridde n'omuleka paka bwadde engulu. Naye we nakasiza nti byonna bye nawulira byali bifu, eyali propaganda ate ayinako obujulizi, yali ew'ekiyaaye we baali batukulizaamu, simanyi muntu yamusaasanya kyali kigendererwa kye, naye we naligeza nti byonna byali bya kiyaaye waawano. Julie oyo yali mukwano gwange nnyo era nga mpita daddy. Omwana oyo yakolanga obulamu bwange n'abujjuza n'essanyu, ng'era bwe tusisinkana ne Julie yampuliza, yampa confidence munda muli nti nsobola okuba taata w'abaana be sitazadde, ate era nsobola okubaweera ddala omukwano gw'abataata n'okukirawo. Kubanga Julie yatandika mpita daddy nkwagala nnyo, daddy wange nga nkwagala nnyo, nampa confidence n'engamba ekitegeeza nsobola ddala okuba taata w'abantu abalala. Ku Julie ne nnyongerako Saara, ku Julie ne nnyongerako obwana bungi nnyo nenga kyatandikira ku Julie. Julie lumu abafuluma Gate ku foundation yaffe ejolaba eyita ku screen gye twavaawo okujja wano ku office, then wano ku office twajjawo nga tuli mutetenkanya Kamengo Julie gy'atatuuse kubanga Kamengo tuli mu muzimba. Julie abafulumye Gate ensimbu ng'emukuba. Foundation yali ku kkubo kwennyini era ng'oluba ofuluma Gate oyingirirawo ekkubo. Naye ng'ate ekkubo eriisa emmotoka, aliisa piki, liba bize nnyo, kati ensimbu kwolwo yakubira Julie mu makkati g'ekkubo. Naye yamukuba yakansiibula bw'ati era nga nakamuwa aga kubanga ekifo ekyo twali tusuzaamu baana bawala era ebbanga lyonna lekyabeerawo ng'abaana abawala bajja buzi ne bafuluma. Twakifunamu obuzibu bungi nnyo naye twebaza Mukama nti at least kyasobola okubaawo ne bakijjangamu nga bakifuluma. Julie ensimbu we yamukuba, abantu baakuŋŋaana, emmotoka ne zeesiba naye nga mutunuulidde, ng'ate olugoye lwe lwefungudde olumusti ng'ali bwereere. Kati bwe natunuulira Julie okumuleka mukwano gwange omulungi bw'atyo aswale akavuvuŋŋano kajja olw'okuba ali ku luguudo agudde makkati, nze okumuleka nalaba nga tekisoboka. Ne ŋŋamba kaakati Mukama, Julie ono bagamba nti amalusu gano gaavulwa bwe gakkoonako ensimbu ekwata. Bwakufuuyira nga agudde ensimbu nti ensimbu ekwata. Nze ne ŋŋamba Mukama, sisobola kuleka mwana ono mu kkubo bwe nti kamusitule ekijja kijje oba ensimbu enkwate. Nasitula Julie ne muteeka mu foundation ne mulongoosa bulungi ne muwa okwebaka paka bwe yadda engulu. Nakanya kulinda nsimbu kunkwata teyankwata. Awo nno lwe nkitegeerera nti abantu baali simanyi kigendera ki kye baalina abaleeta propaganda oyo baamuleetera mu kubula okwenjawulo ne mu kuboola okwenjawulo. Bwe ntyo bwe naleka okufuna confidence ne ntegeera nti nedda ensimbu tekwatanga oba nkiyite kinga oba measles. Ensimbu kirwadde kirala nnyo tekikwatira mu mpewo era nze tekyankwata nakati nkyali mulamu. Julie yampa omukisa ogwo okwongera okwagala bannange nga serekeddeeyo era sitambulidde ku propaganda nze gwe nakula mmanyi. Julie nali sinafuna buvumu nti nsobola okuweererako ku baana kubanga nali obuweereza buno omutandise, nze sina mwana gwe nali mpeereddeko, sina experience y'abaana, nange nga mbikola bukozi ku endagaano zange n'ekisa kyange Mukama kye nasaba mpe ku mutima. Kakati nze nali abaana bano bwe tubajja ku luguudo nzira ne mbayigiriza ati okusiga ebifaananyi, okuyimba, twalina piano yaffe, ebiseera ebyo twali tunagula byalaani nga tukozesa nnyo art. Kakati Julie oyo buli bwe yalabanga, kubanga twali ku kkubo kwennyini, buli bwe yalabanga abaana
nga bambadde uniform nga bayitawo bagenda ku ssomero nga nkeera bukeezi taata watugamba lino ssomero ffe nga tetulina uniform. Juli ng'asobola okukubeerako olunaku lulamba n'owulira ng'oyagala kudduka waka nosooka omuddukako nodda wano nonga ajuli lino ssomero nagaa nedda taata ffe nga tetulina uniform. Kakati nafuna ekisa nga nfuna bu uniform obutaawo. Bwe nafuna uniform nga timmaze Juli era nga buli mwana ku makya azuukuka akeera n'ayambala kataawo ke n'atandika osiiga. Bwe yava kataawo Juli obutaawo nabugula wayitawo ennaku 2 bwe yabumanyiira n'antandika ogwa bbaaga. Ebiri toseka taata ogamba lino ssomero nga ffe tulina bbaaga. Ngaba na Juli ate tukoze bbaaga ffe nga tulina bbaaga oyo ogamba lino ssomero ffe nga tulina bbaaga. Nga nkoze ntya ntandika tetenkanya obu bbaaga. Waliwo omukyala yali atuyigiriza okukola ebibbo by then ng'ajja okutunga buntu bwa ngalo ng'atungirayo ka Juli bbaaga okumubuzaabuza. Wayitawo olunaku lumu enkeera ffe nga tetukola parade ogamba lino ssomero taata ffe nga tetukola parade. So Juli yampa challenge nga buli kadde ffe nga tetukola parade nga tetukumba. So nensaba Mukama ne mugamba Mukama koyo okulimba Juli ono naye mbadde nsaba nkoleyo ekyamagero kimu. Esaala nneeno gye nasaba esaala yakyusa obulamu bwa foundation buno. Yesaala yakyusa obulamu bwa foundation eno wadde nagisabira mu kunyooma Katonda wange okuyitirivu. Nga ngamba Mukama nti bonampa omukisa nempererako ku baana bano nembalabako nga abaana bano by then bali abaana 11 bagenze ku ssomero 11 ndowooza bagenze ku ssomero ne bwe ndifanja kubandabe ku maanyigo. Singa ompa omukisa nendaba ku baana bano nga bagenze ku ssomero baali basoma kuba waliwo n'abakulu bo nga mbafunye bakulu naye buno obwali bulina okudda ku ssomero. Ngamba Mukama nti bonampa omukisa nembulabako nga buzze ku ssomero nga busoma olwo ne bwe ndifanja kubandabye ku maanyigo. Mu wiiki emu oba mu kaseera katini nnyo sikyajjukira wiiki oba yali emu bazaali 2 nali nfunye ssente twatunda ebifaananyi nenfuna ssente nenzirabakaawo nga sisobola okutwala abaana ku ssomero era nembatwala ku ssomero bonna ne bafuna uniform. Mu wiiki ezo zaali no za wiiki nga 2 eza Katonda ziyakozesa okukyusa buli kasasiro gwe nalina mu bwongo bwange n'okundagako nti nze ndi wanjawulo tonneepankirangako. Ebyalani ne tubiteekawo era mu wiiki omwo mwe twafuna ettaka mu bbanga eryo period yo nga Katonda akyakola mwe twafuna ettaka ly'eka Mmengo naye Katonda nali namusaba kusomesa abaana era ng'omujega bwaba ne mugamba nti abaana bano bwe ndibalabako nga basoma ne bwe ndifa. Katonda yandaga ebintu ku speed era okuva olwo nenkyusa okusaba kwange. So yali Juli eyanteeka confidence mu mutima nti mufo ky'okutunuulira okutyako okufeesinge mufo ky'okuwa ekitiibwa fukamira osabe Katonda akunuuna akugye mu bulamu bwo. Bwe nasaba okusoma twafuna ebyalaani abaana ne batandika okusoma ne tufuna ettaka ly'eka Mmengo. Story mpanvu kuba n'ettaka ly'eka Mmengo bwe twamala oligula neŋŋamba nti kakati tufunye ettaka gye balituziika bano abaana abali wano bonna tebalina bazadde kati ffe bwe tufa balituziika wakalo olaba ettaka ery'omuwendo Katonda lyatuwa tuzimbeko obuweereza bwe still bwe nalikkakkanya nenjagala olifuulamu emagombe ffe tugenda pwano mu bupangisa abaana bwe balifanga tubatwale ku ttaka lyaffe tubaziike. Sitaani afunza ebirooto Sitaani anafuya ebirooto era ettaka eyo twalikuwa ne libeera eyo twamala ebbanga ddene nga sirina na bwongo bugamba nti tusobola oddizimbako tusobola okulimako naye nga ndi mugumu nti kakati omwana ne bwafiira wano kuba bannange bajjanga ne bangana ne bano abaana bangi boyina abaana basuka 20 wano kati omu bwafa gwokola otya
so nange kinyingira mbongo ne ngamba kasatu ine ettaka lyaffe Sitaani ajja afunze ebirooto byaffe n'ebigendererwa ajja atunuunamu empeke z'amagezi n'atuteekamu empeke z'obusiru n'okutya mu kuyita mu kusaba ne mu kusiiba era ntufuna ekyamagero ky'okutandika okuzimba kimalamu amaanyi nti ebizibu ebyatukuba tebisobozesezza Julie kutuuka mu nsi nsuubize eya foundation yaffe twagizimba ensonga ezimu ezatuzimbya foundation eyo ezimu ku nsonga eyasooka abaana abawala baali tebasula mu foundation yaffe naye nga ate olw'okuba obuweereza buno tubukola tewali atukaka tubukole n'essanyu ppitirifu twafunanga obwana obuwala nga buli omu abunyooma bwe wajjanga mu mikono gyaffe era bujja mu mikono gyaffe butandika okushayininga tubuwa buli kalungi kakati obwavanga mu kunyoomebwa bwe bwatandikanga okunyirira ate nga abasajja ku kyalo babukwana babuzaalamu abaana olw'okuba nti bwajjanga ne tubuwaako ne control nga buli mu foundation bwe mwafulumanga foundation nga ate abasajja ababooda abasiika capati abazimbi sibavumirira nti babi naye abantu ababubeera okumpi abo nga babukolamu omulimu Shivani yagenderaawo kaka bonna bazze bafuna mbuto bagenderaawo bwe batyo twaluka ekiseera nga twagala shiftinga ebintu bitabuse nga tulina okuta Julie addeyo wa taata we mu bulumi obw'ekitalo twali tulina okwawukana ku Julie tuzudde taata we tukozeko kye tukoze ne kakati ate nga Julie gye yali asula tewakyaliyo abamusuza ffe bwe twamuggyako bagamba nti omwana tetumusobola era nga akeera ku makya najja ku foundation nga ffe tumusobola kati ne tubanga tetulina wamusuza ku foundation nasobola baana balenzi nga olewo okusiiba ku foundation weewali kati ngewo Julie okumuteeka obudde obw'ekiro problem olwo ne tutaba na option ne tumuta agende ewaka ewa taata we embeera ya Julie yali nzibu nti Julie yali tasobola kuba n'abantu baatayagala abantu abamunyiiza so kubanga taata wa mwagala naye wabaawo abantu abamunyiiza abaninanye taata we nga basatu nga tebajja kukwatagana na Julie tayagala abantu bamusekerera nti mulema atayagala abantu bamukaayanya nnyo wakwata mpola yagenda ndowooza mu environment ya taata n'asanga abantu abalala kyamunyigamu paka Julie Katonda we yamuyita kumukyusa environment okwo kuva mbano bwe yali amanyidde so singa twalina ekifo kyaffe ekyekamengo kakiwedde omwana nga Julie yali tasobola kutuvaako wadde nga Katonda yagera obulamu n'ebirala ebiringanga ebyo tukwebaza gwe atwagalidde obwemago okuva ekyo tutandikidde paka wano era wano nno we twagala okukowoolera nga bwe tukyasabira omwoyo gwa Julie Katonda aguwummuza ekisa otukwatireko tutuuse ku buwanguzi wadde nga mukwano gwaffe Julie tatuuse naffe Kamengo era talirinnya Kamengo kubanga ebibye ku nsi biweddeko naye ekyo no kijukiza bannabbi nti abajja abaana ba Isirayiri e Misiri tebatuuka ate mu nsi nsuubize ebya Katonda bw'atyo bw'abikola tuyinza okubitandika ne tutabituusa naye ate Katonda naawe amafuta amalala abantu babituuse byonna tubyebaliza Mukama so isomero lyaffe liri ku bbiimu tusaba gwe otukwatire kuba tusabye obukadde 8 mu emitwalo 4 tulisereke tugulewo ekifo kino officially obuweereza buno buddemu butambula officially kubanga speed yawe yakendeeramu kuba twakola ku resettlement saawa abaana abamu ne tubaza mbazadde abaana abalala ne tulindako batwala Kamengo kuba tusobola kutwala Kamengo baana Kamengo tewali ssomero tewali bisookerwako n'essomero lyaffe ligenda serekebwa olwo n'obuweereza bwaffe buddemu twayimiriza ebintu bingi ng'okutunga kwebyala byonna twabitwala Kamengo tetunateekayo masannyalaze naye bye binafu ate wano we twadda ku office waliwo ebyalaani 2 tusobola kukolerawo bintu bye twali tukola ate ku foundation eri enkadde so tulina okuddamu okuzza obujja obuweereza munda mu foundation tubadde nnyo wabweru wa foundation ennaku zino
tukola ebintu byaffe nga bwe twabikolanga naye nga tutukolera nnyo munda mu foundation. Ebyo munda mu foundation bitini nnyo badde obigoberera ate biri ebyali munda mu foundation byali binene kuba kati ne Anga Free Christmas campaign yaffe yaggwa twagikola ne basingo mother lwaki wano wafunda kyokanga ate tuli twagikolanga n'abaana b'oku street bonna nga tubajjayo era omwaka guno Christmas campaign twafuna Trevor ng'ekirabo kya Christmas nete twamujja mu campaign eyo naye luli bwe twaleetanga abaana okubajja ku ngudo okujja okulya naffe campaign Katonda waffe yazaalibwanga n'akaana kamu era ne kaba ekirabo. Tuyina Elijah yazaalibwa lunaku olwo ne Kristo waffe. So twakola Christmas campaign basingo mother si lwakuba nti kyekyali ekigendererwa kyaffe wadde eddoboozi twaliwulira naye olw'okuba nti wano we tuli wafunda tutusobola kuŋŋanyizawo baana be tuba nabo 3-4 ne tubaleeta wano ne tusalawo nti nedda tugende tusabe venue tulye n'abo abanaku abatafunye Christmas naddala nga tubeesinga ku mulamwa gw'abasingo mother. Naye nkiwulira muli nti essomero yaffe ligenda kuggwa tuddemu ennaku ngezi eza Christmas kujja baana ku nguudo kubatwala Kamengo kulya nabo Christmas kubabuulira njiri kulaba firimu za Yesu Bible n'ebirala kunaaba kubaza bujja. Gwe ayina kyawo kyosobola kino tukwatirako nakyo osobola tuyambako nakyo tusiga ebifaananyi tukusiganga bwoli osobola tugamba nti nedda musigire ekifaananyi tusereke essomero bwe tunamala essomero bintu bingi ebyetaagisa naye ebyo ndowooza essomero lye likyasinza okuba eddene. Essomero ddene bino ebyetaagisa ng'okuzimba shelter ebyemikono ebyo ndowooza ne ati waffe ajja kubisobola. Ebyo nange kennyini ati wange gwentunda oyo asobola okunyambako nengula amataffaali nengula amabaati nentekawo shelter ebyemikono. Naye kati n'essomero lino si kyangu okulijja wansi paka awo waggulu. Twetaaga okudesigningamu ebintu ebyenjawulo sitting points twetaaga okwongera okuzimbamuko bu cottages kuba twagala cottages z'abagenyi baffe abantu abali tukyaliranga bwajjeeka Mengo ng'asobola okumalayo ebiro 3 ne weba wiiki ng'alina waasula okwongera okufuula buli omu omusomesa eri abaana b'eggwanga nti omuntu bwajja taddayo buzi nti ate envuga enve mu kibuga ngende eka Mengo nedda asobola okujja n'avuga bw'aba yagadde n'abeerako keeka Mengo ebiro nga 3 mu cottage ye nga buli kimu mwekiri kati ng'ogwe gwakola gwakukeera kusomesa baana ekyo kyajjiridde okwagala ne kuba kuwoza bintu ne kuba kuwoza ngoye ne kuba kusoma Bible. So ebyo byonna tulina obikola twagala tukoleka Mengo nga kifo kyanjawulo nnyo okuzaama tukwatireko gwe naawe n'ekimu ky'ekyekumi ekyensi osobola nti nedda nze sina kifaananyi naye obukadde bwange 3 naye obukadde bwange 8 naye obukadde bwange 5 gamba kwatireko sereka essomero lino tugulewo foundation yaffe bwe tumala osereka tusika amasannyalaze kati ng'olwo tukwatagana n'okuzimba shelter y'ebyemikono. Shelter nyangu kuba tujja zimba buzimbi pose bwe tulina nazimba po turufinge waggulu kasita ebyalani biba mu shade eno tujja genda tuyimusaayo mpola mpola paka samwe tujja designinga nayo nga nnungi tukyalina n'okuzimbayo chapel naye ebyo ndowooza ebijja kujja tugguddewo kubanga twagala nnyo abaana bano babe ne we basomera Bible ekifo ekyo nga bwe twakirinanga ku foundation enkadde ntitwakozesa compound yaffe buli lwakuna bannakyalo nga bakuŋŋaana ne tusoma Bible movie nights ebyo byonna twabikolanga. Kakati tulina Kamengo naye tulina okizimbayo ekifo ekyo kuba ettaka lyaffe ddene nga mwe tutuula omwo abaana ne balaba ku firimu za Yesu ne balaba ku firimu z'abannabbi firimu ezibazaamu amaanyi okusoma Bible givuunulira ku ntimbe ebyo byonna naye bijja kujja kati tumalirize lino essomero. So wena ekimu ky'ekyekumi ekyensi agamba nti Katonda ambulesinze nawe osobola okituwa olwo n'omulimu guno gugenda mu maaso. Nze nzikiriza nti Katonda yatutuma wano mugazi era munene ekitenkanika ate era mugulumivu ekitenkanika yatumanya era ebyaffe byonna abimanya era nzikiriza nti bwe tulyegatta tulituuka wala. Kale nyongera okusabira muwala wange Julie Katonda amuwe ekiwummula ekyasinza okuba ekyeddembe amusaasire malayika yeeyo tugende okugisanga mu ggulu eyo gyeraze
nga ddala eri ku mwanjo nga tutandikirawo butandikiza okudda mu pepe yanate kulabuna n'ensi yange mweraba.